abategesi b'emikolo baagala nnyo okugiteekera ebweru ziyite gardens nga kino kiyambako okuggyayo obulungi ekifaananyi ky'omukolo nga Maria Goreta Asekenye anoonyeza akatale aba Speak Resort Hotel e Munyonyo bwakkaatiriza. There is a garden if you go to Chigo. It's not a hotel. That's the best place maybe I would refer somebody. Wabula nti olw'embeera y'obudde ekyukakyuka omukolo ogubeera mu kifo ekibike kibayamba obutataaganyizibwa. I'm one of the person who is encouraging people to do weddings in hotels than homes. There is cost saving and there is less destruction of your property at home. Bano omwoleso gwa Bride and Groom baatandika okugwetabamu mu mwaka gwa 2015 era bawangula ekirabo ky'omudaala ogwasinga okutimbibwa obulungi. We won the best decorated stall and we won the spacious stall because we are the ones who had the widest stall. Greg Peter, general manager w'ekifo kino, ategeezezza nti bagenda mu mwoleso gwabayamba okwegattibwako abategesi b'emikolo abalala era nkati ebintu bitambula bulungi. With the market growing as it has, it's opened up a lot of opportunities for other service providers, and in doing so has forced a higher level of expectation from the brides and grooms that come through. Rosette Kakuyo nga yakwasaganya emikolo gy'embaga mu kifo kino akooda abantu okujja mbungi mu mwoleso gw'omwaka guno. Tandikana ebiro 28 kusita ebiro 30 ntwija kuba tuliyo twena tubategereze mwije tubarabyo mpackage za wedding ntwija kubashemererwa kumurije. Abaresha Organic Natural Healthy Products nabo mwoleso batandika okugwetawo mu mwaka gwa 2016 era okuva olwo tebadda mabega. Don Patrick Bujingo akulira kampuni eno agamba nti abantu baali beewuunya bo abali mulimu gw'okujjanjaba kibanoona mu mwoleso gw'abagole. Ffe Bride and Groom twagirabamu omukisa ogw'enjawulo nti olw'ensonga nti tuli bannamakolero abali mu kukola eddagala ery'obutonde, abakola supplements ez'ebyobulamu, abakola cosmetics omuli ebizigo ne sabbuuni, twalaba nti waliwo omukisa ogw'enjawulo okwetaba mu mwoleso guno. Ategeeza nti abantu bajjumbira nnyo omudaala gwabwe era nga tebasalawo okujjumbira nnyo okusomesa abafumbo n'abo bategeka okuyingira ku bulamu bwabwe nga beetangira endwadde. Tugenda mu bufumbo nga tulina bingi bye tusuubira naye ate tulina okubeera abalamu nga tweteekerateekera obufumbo buno. Awo nno y'ensonga lwaki bwe tujja mu Arusha Organic tujja ne products zaffe omuli Revital Immunity Booster eyakakasibwa National Drug Authority nti twagala obulamu bwo bubeere nga buli mu mbeera ennungi. Ayogedde ku bibateekedde abagenda okujja mu mwoleso gw'omwaka guno okugenda okubeerawo okuva nga ennaku z'omwezi 28 okutuusa nga 3 omwezi guno mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo mu Wooma Multipurpose Hall ng'okuyingira kwa nnusu omutwalo gumu. Ebyola ebyokwewunda eby'abakyala tulina product empya ya Valerie oil ateekebwa mu nviiri ez'abakyala okulwanyisa situka, enviiri ezisiiwasiiwa era ng'akoleddwa mu base ya castor oil. Kenneth Nyombi yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.